gye buvuddeko abalongoosa enguudo mu kibuga Kampala baalabibwako nga beegugunga olw'okubakandaaliriza okubawa omusaala gwabwe. Kisaka we batugobye mayumba mutuyambe. Kati akulira ekibuga ow'ekiseera Frank Lussa nga ye yali akulira eby'amateeka mu KCC ekiseera ekyo agamba ensonga zino yazirabanga naye nga zimwewuunyisa lwaki abakozi bano baali tebasasulwa nsimbi zaabwe. Ne bwe nabuuza nti ensonga ezirese obuzibu nsonga ki? Tebagamba nsonga za kusasula abantu. Ne ngamba waki tetukikola. Ne bagamba buzibu buva ku ssente ntugamba tugende twogereko ne pulezidenti. Naye twatuke wa president natubuuza nsonga ki eriwo ne tugimugamba n'agamba no abantu bonna bakole abantu bange bakole ne tukomawo n'obwo obubaka naye ate bwe twatuka mu finance omukulu agambye bonna bakole mutuwe ku nsimbi awo ate omuguwa ne tutandika okusika emiguwa emirala mulete ssente zino. Lussa agamba akaseera akatono kaabaddewo kye kimu ku bye yatandikirako abantu bano okufuna akamwenyumwenyu. Era nsaba bano aba television mutuyambe mulage ku mukulu nti basemba okulaba n'abantu bali beekalakasa mu kibuga naye leero bazina mazina. Olw'ebyo byasobodde okukola mu bbanga lino agamba kituufu omulimu guno agusobolera ddala era omukulembeze w'eggwanga yandimulabidde ddala. Mu mulembe ogwange guno gwe bampadde ogw'ekiseera sibazanyirako mmwe mwebale kunjagala mpulira nti pulezidenti waliwo bamugamba oba woono naye zino ensaala zammwe ndoza ajja zibulira. Lussa ategeezezza ng'ekizibu ekirudde nga kirumya bannakampala omutwe ekyakasasiro bwe kigenda okunogerwa eddagala oluvannyuma lw'okufuna ettaka ebuyala lyayika 2. Ekitufunyisiza ettaka eddene weerityo twagala wetugenda okuteeka landfill, center landfill wabenga waliwo buffer zone ya mita nga 5. Ekitali kya bulijjo ne Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago atenderezza Lussa ku ngeri gy'akuttemu ensonga z'ekibuga. Mukama yeebale kumpangaza n'entuuka ku lunaku luno. Atamanyi mbeera gye tuzze tuyitamu enkya n'eggulo y'atayinza kukkiriza. Sijja kudda mu bigambo bingi bye tuzze twogera kuba twagala chapter empya eggulu eweegende mu maaso. Wabula amuwadde amagezi okukola ku nsonga ya kontrakiti z'abayonja ekibuga babeere batebenkevu mu mirimu okukosa okwekennenya omusaala gwabwe. Wali bwe tugenda kukiipinga Kampala clean ng'abantu bano abakola omulimu bali ku kani nkwagala akakaaga kaako. Abayonja ekibuga balina bye boogedde ku ngeri obulamu gye babusanzeemu. Omulimu guno ngumazeemu emyaka 5 naye nga mpita mu kusomezebwa nga simanyi ssente entuufu zenfuna ate nga sifuna ssente waliwo nza okumala n'emyezi 6 nga tofuna ssente niŋŋamba yiiba nange guno omulimu gwa gavumenti naye gavumenti tebatusasula. Abakozi baffe beetaaga ebikozesebwa ebisobola obayambako okwetangira endwadde omubeera boots, gloves, omubeera mask koze ebyo byonna engeri gye batambulira mu bifo ebingi ebikyafu baba beetaaga ebyokukozesebwa ebyo. Ku nkola ya weeyonje divisioni z'ekibuga Kampala zivuganyizza esinza obuyonjo era nga Makindye yenywedde mu zinnaaze akendo Lubaga n'ekwata kyakubiri nga Nakawa yeesembye. Andrew Kagwa, Agafeyo, Spark TV.